abankebeddeko ng'obulwadde bunnuma, thank you very much. Obu messages, thank you very much. Naye ne mobile money ekyali open bangambye nina okunywa ennyo. Yes, bangambye nina okunywa ennyo. Thank you friends abankebeddeko. I'm back. Kati nkomyewo bupya tutandikire we twakoma. Omanyi nze nabagamba sigenda kufa paka nga revolution ine guse, nina mission gye nina okugusa paka nga Museveni tumaze omujjako. Deni ne wenfe nkeera nga Museveni avuddeko ye mission egenda kube wedde. Nja kuwumula mirembe. Ladies and gentlemen, ekigenda maaso mu Uganda kye bali mu kuba kukusaamu emabega. Ekisooka Muhoozi Kainerugaba ali mu kuyisa petition mbumulalu. Muhoozi Kainerugaba ayagala kudduka musango gwa ICC, ayagala kuyisa petition mbumulalu. Erweru watta abantu b'ekasese. Take cover. Museveni ayagala kujjawo obujulizi bonna. Take cover. Museveni ne Muhoozi baagala kujjawo obujulizi. Muhoozi ayagala kudduka mu disguise nti mulalu. Gwe Fahadi waleese kunene ekigundi, Fahadi Nsubuga waleese kuno ki petition mbu bakisayininge. Please stop your nonsense. Muhoozi Kainerugaba ategeera bulungi era byakola byonna abimanyi. Omanyi ono kati abakubira mu teeke mbu UN omuntu abeera mu position nga tategeera bulungi obanga alina mental disorder ne wabeera president bajja ne bamujjako UN emujjako. Kati kino kyagala okubalaga nti Muhoozi Kainerugaba tategeera. Sachi that UN ejja ne taking over ne emujjako. Senga bamujjako kitegeeza byonna byakoze abadde tategeera. Okuba ba Edi Mutwe emiggo okutulugunya bannayuganda bonna emisango Muhoozi gyonna gyalina mu ICC gibeera gigenze ku international level tubeera tuluzinze. Okitegera ekintu ekyo. Muhoozi byakola abitegeera, temusayininga petition eyo mugireke eyo nvuddeyo. Museveni atandise okusinkana international organizations. Nkiddamu Museveni atandise okusinkana international organizations inga azigamba mbu bawerewo dialogue, zitandike dialogue mu Uganda ahead of 2026 elections. Ekibiina kyasoose okusinkana kyekino, eno bagita NIMD eno ye fanda wa iPod eno yatandikira mu ggwanga erya Ghana under Jerry Rawlings. Okitegera bano we batula mu dialogue eyokuleeta fundamental change gyolabako mu Ghana, democracy kati ensi ezikyasinza democracy ku lwakalo lw'omuddugavu ye Ghana. NIMD yakikolako. Falono tumutadde ku pressure, tumunyize nabagamba zino zinyiga. Gwatamanyi foreign policies zino zinyiga, wowe yagala okakasaka engeri gye zinyigamu, genda obuuze Munangagwa, mubuuzeeko ajja kubuulira. Zanyiga kyali wa Munangagwa gwe bayita Robert Mugabe nga Morgan Shangalaya mutaddeko akazito. Morgan Shangalaya yali amuttamu omuntu. Robert Mugabe kye yakola nga zino foreign policies zitandise okumunyiga, nga zimunyiga, Mugabe yakwata obuyinza n'abukasukira Munangagwa n'amugamba blood ntaasa amagye gewambe tukuwa obuyinza. Museveni agezaako kikola ne Besigye naye nga ffe tulaba, because we are students of history, not only Ugandan history but African history and international geopolitics. Shama representing. Okitegera? Kati oyo fala wetwamulaba teekera Besigye we ekiwanyi kye ne tukifiiseeyo. Nalabanga akakodyo ka Mugabe tekasobola kukola kano kyakolamu awe Munangagwa ekifu entebe adduke ku Morgan Shangalaya. Museveni kye yakoze kati yadduse kuleeta bitongole binene nga NIMD ye sponsor wa iPod mu Uganda eno gye twafulumya mwe bagendanga ne Besigye ne banywa buchaayi. Kati agidduse batudde conference eno batudde n'abavubuka ba youth leaders mbutwe wale election violence ingwera ne basayininga kino. Nyongero bajukiza NIMD and the Embassy of Netherlands, stop hypocrisy. Stop your hypocrisy. We are youths of Uganda and we are stakeholders. We have a stake to our country, right? We have a stake to our nation. Stop going behind closed doors with Museveni, with General Museveni, that dictator, the bloody sucker, and passing those stupid agreements of yours. We want everything in light. I repeat, we want everything in light. Twagala ebintu bikolebwe mu light. Mwobuvuka mu bwagenze ne butukikiria ani abamanyi, ani yabalonda mumwe ba youth leaders mu multi-party youth forum MYF, ani abamanyi, ani yabalonda. Kyemugamba mu mutukikiria mu Uganda fe tetulina batukiikirira. Nkiddamu fabavuka ba Uganda tetulina kibiina kitugatta, tekiriiwo. Bino ebibiina bino Museveni yatandise bikuliyetinga mbwadduka bastopinga abavubuka baleme tugenda kula. Ogenda tulaba kimafia gwe, ogenda tulaba ku mafia wama Nobert Mao
tell them say babuli eche kigenda okutuukawo senga tuyika ku street. Tell them nzije tweyongere. Nobati Mau preach this. Ebyo Museveni byali mu kukola ebyo. Fete tubimanyi bine bya Mau bye tumanyi. Kanka kuwe nzije tweyongereyo. Just don't break. The mass of government tebimanyi. Government ebimanyi esobola okubyanalyzinga. Kati ekyokulabirako nga tugenda mu kalulu ka 2021 mujjukira waliwo embeera wano eya November. Bakwatira Bobi Wine eruka. Bamukwata eruka wabeerawo okwekalakasa wano mu Kampala abantu bangi nnyo battibwa. President nagoba ne deputy IGP. Alimba mu kintu ekyo. Ekyo tokikkiriza. N'ekyo ekisinga abantu tebakyogerako nti president ya firinga deputy IGP kubanga yali alina okumanya nti ali mu kudiringa ne ba civilians. Kati gwoweeryanyi olina ba civilian weewaawo balina amayinja na biki olina okubeera ne superior strategy ey'okukakanya embeera. Naye abakola omupango ogwo ogw'okwekalakasa ate balina ne programu endala. Kati gavumenti yo gye yali emanyi. Gavumenti yakitegeera kubanga gavumenti erina amatu mangi ate mawanvu. Kati gavumenti yawuliriza nga bano abategeka okwekalakasa bali mu kwogera n'omuzungu ebweru nga babuuza omuzungu oyo tikakati gwe ssebo tuyinza tutya okuteekawo embeera mu Uganda United Nations Security Council eyingire mu nsonga za Uganda bakiyita responsibility to protect. Responsibility to protect yembeera yali e Libya. Kwegamba ensi yonna n'esalawo nti kati ensi erina okuyingira e Libya okuprotectinga Banansi. Kati oli omuzungu n'agamba ekyo tekisoboka okujjako ng'osobodde okuŋŋaanya abantu bikumi na bikumi oba thousands beeyiwe ku nguudo ate mukole provocations. Neddala mukyamanja kitemumpa ku fees kati. Lwaki temwekwatayo omutwalo n'enfuna ebyokunywa kati kuba ndi mulwadde siri mulamu. Ndowooza kati biwedde. Ekyo Museveni tatya kikigenda kubeerawo mu maaso awo. Museveni ekintu kyatya ekyo Nobati Mau kyayogerako. Nabagamba Uganda akalulu ke tugendamu kagenda kubeera oversighted oba overseen by the United Nations. Ekyo nakibagamba. Ekyo bagita protestive vote. Nabagamba bagita protestive vote. Tetuyina mundu naye tuyine mundu. Civilian akola atya kino kyezemba nnyonnyola ensonga lwaki Museveni ono abadde atusibako mundu kubanga senga olumba ba civilian abakutte ebipande United Nations Security Council yekulumba akugambye bakiyita right to protect. United Nations eyina right okugenda okulumba government yonna senga exceeding a certain amount, it has to be 200 people down abakutte ebipande n'obakuba n'obateeka ku ttaka. United Nations activatingirawo ekintu kiri mu United Nations charter gwatagitegeera jangu ku video zange wansi ogenda gitegeera eyo bagita right to protect. Nobati Mau agigambye. Kati senga Museveni atuzanyirako kubanga ffe tuli ready okusituka tugenda ku Libya aba alonze forcefully. United Nations yekuba Museveni teri mulala omwami oyo yali Geneva nembaga mulindeeko amale okuva Geneva. Museveni nakati bakyamuli kazito yensonga waki mutabaniwe yefuula mulalu ku kye bakolanga 18 ne 19 okutta abantu. Nabagamba okujja oku challenginga police zino nga tuyita mu foreign policy under stage 1 tuba twagala ebintu ebyo bye yakola nga taddamu kubikola. Senga ddamu okubikola to activatinga consequences eziri signed for. Museveni yasigning ebintu bino. Senga nzita abantu ne violating human rights ne reaching a certain level of this muje mu nkube yabisayininga niyo badde bamaze banga nga bakolaki nga babikweka. Nakugamba ze Minister Foreign Affairs bano babikweka nayenga ebintu bino babimanyi. Museveni amanyi consequences. Museveni takyasobola kutta banna Uganda nga we yakolanga 18 nabagamba time egenda kutuuka omwami oyo ng'emundu ze tezikyafulumya amasasi. Just watch the space. Kati ali mu panic atandise okuyita NIMD mugenda kulya ne UN ngeze mugenda jiwulya nayo ngeze mbweze kugira dialogue. Mukitegere ekintu ekyo muna Uganda tugenda mu protestive vote kukanoonya kukalonda kukakuuma kukabanja then yakola ekyasinga okumanya ate banna Uganda
respect my people them twegweko out